Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale gwadra ku mukuto gwa Desop kwagala nnyo ali mu ggwanga Uganda naawe ali emitala w'amayanja yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba kitundu kyaffe kya kusatu tukutwaliriza mpola mpola. Mukama tukwebaza olw'ekitundu kino tusaba omwoyo wa Mukama ayongere okuba nga ate atulungamya mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu bwe tusabidde. Amiina. Kati bwe twagendedde mu kuwummulamuko twakomye nga Grace atugamba olunaku olwo yali amanyi ayinza okuba nga amalibwawo ekika kyonna ne kikuŋŋaana y'omu yajjanga amukubako eriiso agamba lino jjinni lyennyini eriwedde omirimu. Twegungirireyo mu maaso. Ekyo ekiseera we bakuŋŋaana bonna nze nanyikira kuuma mirembe. Sirina mbeera gye nateekawo okubalaga nti nina kye mmanyi olw'ekyo kye baali bakoze. Naye nebaza Mukama emirembe gyafuga nnyo mu mutima gwange nti nabi-ignoringa ne mbireka ne bikola ki ne biyita. Naye kubanga nali ntandise okukola empisa eri Nanziri kati nga naye atandise okumpisa ng'omuntu, saamanya nti ate Katonda yalina greatest plan n'okuyita mu muntu oyo atalabika. Ekiseera kyatuuka lunaku lumu awo ekisiibo nga kiwedde. Lunaku lumu Matayo yali ava okukola shopping kati abaana baabwe be baali bakuyita kutabaganya. Be baali babatabaganya kati Koro mama waabwe yali abayise bonna bajje boogere ne taata waabwe abawe ensonga lwaki takyayogera naye nebaza Mukama nti Koro nategeera nange nti olwo lwennyini olunaku lwe nategeererako nti nze abadde ensonga lwaki bagira ne baawukana ne batabuka lwa nsonga ya musalo mu madamu gwe yali agamba babba okuba nga nsasula. Naye with time olwo olunaku bwali kawungeezi Matayo yadda ne mutabani we mu mmotoka alabika yamupiikinga nga yali alenye akozesezza taxi. Ngenda okusitula ennyama yadda ne katoni nga gu bokisi bunene oba ngambe kyali kitundu kisambi kya nte nga mulimu n'emitwe gy'embuzi. Matayo yali awumirwa nnyo emitwe gy'embuzi egyo. Ekigere bati mulokole. Mutwe mulokole. Mulokole. Simanyi nze. Kati bwe yaŋŋamba okukisitula mutabani we yali amunenyanga mugamba naye kuba namuwulira amugamba ono Kadama mwana muto osobola n'okwogera obwogezi naye kati lwaki abeera ensonga nga olw'okuba nga tosobodde musasula n'onyiigiramu maama bikyani. Kati ngenda okufuluma geeti ngende ku mmotoka ositula ennyama bwenti. Awo twali tuyingidde omwezi ogw'omwenda. Matayo yandya wano engulu wano nempuliro omutwe ne gunnumirawo kati nenfuna ekirowoozo ky'okkuba omulanga ndeekaane mbunkaabe. Omuntu ono atalabika n'agamba tokikola. Oyo musajja ali mu bumalirivu kukola kintu kyonna kyayagala okuggyawo obulamu butoleka totya sirika. Kati nenzikiriza nensirika nenyambuka waggulu nengenda neyo katoniya neŋŋamba madamu baba nkubi. Nambuuza kubidde kinemugamba kimusimanyi. Kati bwe baayambuka madamu n'abuuza mutabani we lwaki baba akubye Julia kuba linnya lyange lyali libamenye okwatula. Awo nebya jiniya ye nga madamu yali abikendezeza nga mpita Julia. N'amugamba kimu atamukubye nnyo emutunuulira ng'awolereza kitaawe kuba engolo yagimpa wano. N'aŋŋamba kimu nsobola n'okutta essaawa eno. Naye ne tubivaako madamu n'ampa Panadextra ne mmumira ne sigala nga nkola emirimu gyange. Naye ne mabega yonna ebiseera ebisinga mbuuseewo nnyo mu nsonyiwe. Ebiseera ebisinga engeri gye yansaliranga ebyokkola ebingi bye neerabiranga omuntu ono atalabikanga abinzijukiza. Nzijukira nina n'ekintu n'akonya katwala amazzi mu besimenti yaabwe eyo wansi kati kyalinga kiyungu naye ng'ate wali katoyi kawabweru ng'akatuli ako nkanyooma nnyo okabikula nkalongoose. Naye lunaku lumu
Matayo yali Naziri ye yagenda n'abikola labo bankalongoosa yakasanga si kalongoose kati n'atabuka n'ataŋŋamba. Abaana be lwe baakuŋŋaana ne Matayo yennyini yaliwo ne bagamba sikola bulungi mirimu biki baali teboogera lulimi Luwarabu lwennyini baalina olulimi olulala which means tebaali Basawudi bennyini ofuna kuba n'olulimi lwabwe terwali Luwarabu lwennyini. Nzijjukira nali mu Kiyungwera ngenda okuwulira kerere mungi kati omuntu ono atalabika yajja n'aŋŋamba omanyi ekibayombya kano akannya akalina okutwala amazzi wansi eri mu basement mu kayungu akawabweru tokalongoosa kirira kati kuba Matayo ayagala agendeyo akasange nga kaddugala ajja kukuba olw'ekyo. Ne nsitukirawo Sarah ne ŋŋenda ne nkwata ebikozesebwa ne nnongoosaayo. Kaakati Matayo zaali eyo ssaawa nga 6 ogw'ekiro nga agamba Nanziri ka ŋŋende nkebereyo we nkasangira nga si kalongoose ŋŋenda kumukubisa kiri kiggwe kye namufunira. Agenda otuukayo nga kalongoose olwo olunaku baatya kuba baali bakimanyi boogedde olulimi lw'esibolaki lw'esitegeera naye omuntu ono atalabika ye yanzibira ekibuuzo nanyinyonnyola baatya ne bagamba ono twabagamba si muntu era lunaku lumu Nanziri yafuna kyansi eraba ku nviiri zange kati lumu yatabukako n'alyoka ŋŋamba oli jjinni lyennyini tukimanyi tolina Munnayuganda oli Musomali ye yaddukira mu Uganda. Mutunuulira nti temugamba nga kyakifuula Omusomaliya gw'olaba bafaanana n'aŋŋamba ndayira ffenna tukimanyi ng'ennyumba yonna toli Munnayuganda oli Musomaliya. Ne mulekawo awo naye omwezi ogwo ogw'omwenda guba guggwaako olw'enkolagana eno gye nali nzimbye n'omuntu ono atalabika kyali ekiro kimu kati Matayo ye yennyini yali awadde oda mbunongoose fulo zonna ekiro kyonna sibaako mulimu mulala gwe nkola nongoose fulo zino zonna eza wansi. Ne ŋŋamba kati ezo bwe mba wakuzirongoosa zonna mulundi gumu kosi kigenda kuntwalira essaawa eziwera 18 without resting ng'ate sirina kyendidde. Naye ekiro ekyo zaali ennaku z'omwezi 29. 29 oyo sisobola kwerabira 29 oyo 220 obudde bwe bwaziba tuba tuli eyo kiro mu ttumbi kati nsize okwetabulira ebikozesebwa ng'enda etandika olongoosa omuntu ono atalabika n'aŋŋamba kati mabegako yali yaŋŋamba weetegeke tegeka ebintu byo be prepared kati ne sikitegeera lwaki akiŋŋamba kati that night etaifu gye nali ajja ŋŋamba olunaku lwa leero tugenda fuluma ennyumba eno ne ŋŋamba ntya nze atalina passport sirina idea ya kyalo mwendi office endi wala I have no idea about the embassy na bino bye batugamba labor whatever ekooti z'abakozi kirina erinnya sirijjukira naye ŋŋamba sikirinako idea tesobola genda ku poliisi eddoboozi ne liŋŋamba genda ku poliisi gwe kkiriza kye nkugamba leero tufulume n'ennyumba toteekeddwa gisulamu. Kati Matayo ekyanneewuunyisa yayanga ogenda okwebaka ne Zebbedaayo n'ayangwa mangu ogenda mu apatimenti ye ennyumba ne gisigalamu nze nzekka ne Nanziri abatunula. Kati zaali ssaawa 10 kitundu awe obudde nga butandika okukya. Nanziri n'agenda mu kinaabiro anaabe. Mu kugenda mu kinaabiro omuntu ono atalabika n'aŋŋamba yanguwa mangu geeti teri locked tulina okufuluma tuve wano. Ne nsooka ne nkuba obufaananyi ne ŋŋamba watya bwatiddwa sisimattuka kufa omuntu ono atalabika n'aŋŋamba kkiriza nakugamba kkiriza ekigambo kye mba nkugambye ne ŋŋonda ne ŋŋenda already nali prepared nakwata bukwasibaaga yange ne nkwata abaya yange ne nzikirira amadaala ne nzigulawo geeti ne nziramu ne ngiggala kati Nanziri alabika yalowooza ntutteyo kasasiro nandibanga nkomyewo
naye entambula gye natambula omuntu ono atalabika yaŋŋamba nga yita wano tambula weta kati nina street endala gye naggukirako nina we natuuka kati obudde obwo obw'okumakya poliisi zeeyo okutandika ekiro infact ziba zirawuna kati nina we natuuka omuntu ono yatalabika n'aŋŋamba yimirira waliwo emmotoka egenda okujja eyimirire tuula munda mu mmotoka eyo era nzijukira nayimirira kumbe ngenda okulengeza tulukufa nga poliisi obutaala bwayo bujja eno gyendi kati yali etuuse kumpimpi omutima gutandise okunkuba ndowooza okwebbika mu kasasiro neekweka omwo emmotoka nejja yali ya BMW nga ya muvubuka yali muwalabu oba yali ava mu mikyakalo gye simanyi kati bwe yatuuka wendi kubanga omuntu ono atalabika yali aŋŋambye emmotoka gye nnina okulinnya n'asiba n'aŋŋamba yaŋŋamba kimu oyo omuvubuka yali ayogera na luzungu kuba appearance yange yali yeeyogerera nti ndi kadaama n'aŋŋamba yanguwa mangu otuule mu mmotoka poliisi weekukwatirako togenda sematuka nentuula mu mmotoka n'ambuuza olaga ne mugamba njagala genda Jeddah naye simanyi mmotoka we ziri simanyi wakutandikira n'aŋŋamba tofaayo ngenda kutwala nkutuusa ku muzikiti awo wabeerawo takisi nnyingi nnyo w'ogenda okufuna emmotoka egenda okola ki okutwala naye okubazzaako mabega katono waliwo olunaku lwe nali kubanga nina ekintu kye sinnyonnyodde nalina obusungu bungi ng'obusungu obwo bwe mba nnyiize bwe nkwata egiraasi ng'eyo enjatikira mu ngalo nga siginyize naye neesangaŋŋanja ntise kati nayononanga ebintu bingi nnyo kati ng'ezo squeeze emiti egyo egisiimuula nga madamu wajja n'azikuulako simanyi nange bwe gyamenyekanga nga gimenyeka obwo obukopo bwe kiba kiyungu nga ndi mukooza nga kagenda kunjatikira mu ngalo ezo essowaani ezaabanga ez'ebbumba nga egenda kunjatikira mu ngalo olwa busungu bwali bungi kati lunaku lumu baakwatako ssente lwali 600 olwa reals emitwalo bagamba 6 ezawano ne bagenda ne baŋŋamba nnyonoonya ebintu bingi nnyo mu nnyumba kati bagendagenda mu supamaketi baggule buli kye nnali nnyonoonya imagine salale wange yalina kuba 9 naye ogwo omwezi baali bagamba bagenda kumpa 600 kati baagula buli kintu nange kennyini babireeta ne babinjira mu ddiiro byonna bukopo bugiraasi ejometi burashi ebisiimuula eby'emiti byonna ne babinjira awo ne bampa ne risiiti kati balansi bampaako wa 2 which means bakozesa bina biramba nga naye busalale mbu baali bampadde 600 mu kifo ky'olwenda kati bina biramba baabimalawo nga bagula ebintu ebyo kati ebibiri ebyo bye nasigaza nakozesaako 10 oba nabatuuma ki byali byange byakukozesa kuba baali baŋŋamba nina okwegulira ebyokukozesa nensigazaako 10 kati 10 ekyo nenkitereka mu bbaga yange neŋŋamba neeva nno ndikyetaaga 10 kya real kati mu kufuluma ennyumba ekyo kyokka kye nalina 10 naye ng'olugendo lwe ndowoozaamu okuva Taifu ngende Jeddah 10 tekimala naye Katonda ono wakisa ate yeewuunyisa omuntu ono atalabika mu kunkulembera n'okunnuŋŋamya entambula gye mba ntambulamu bwe natuuka ku muzikiti awo era oyo omuwalabu omuvubuka yandeka distance n'aŋŋamba tambula emmotoka ogenda zisanga eyo mu maaso nentuuka ku muzikiti ngenda okulaba takisi nnyingi nnyo bayingidde abapakisitaani be basinga ovuga takisi nga bayingidde muzikiti basala neŋŋamba mukama nentandika okuba nga ate yejjusa lwaki nfulumye mu nnyumba bano abantu tebasobola kuntwalira ku looni kuba sirina shuwa nti ofiisi gye ŋŋamba okugenda wali yaaliyo kuba sina na idea yonna ya address ya ofiisi documents zange eza contract zasigala ku poliisi tebazinziriza kati nga kye nasigaza kimu kyesaawa waka yellow book kwe kwali some details ne passport number naye ntuuka awo ku muzikiti ekyasinga okuneewuunyisa ono omuntu atalabika era still yali nange n'aŋŋamba yimirira ne nnyimirira kati obusukka kubo
ku muzikiti we nali nyimiridde. Omuntu ono atalabika n'aŋŋamba emmotoka eri ogirengera yali ndala era BMW nga ya black. N'aŋŋamba oyo omusajja yagenda okutwala. Ogenda kumusisinkana munnyonnyole buli kimu we kiri yagenda okutwala. Kimu ky'oba onkolera totya. Kati mba nkyayimiridde awo neebuuza ngenda mutandika ntya kati ngende mmukonkone mmugambe ki. Omusajja yakubutuma mu mmotoka ye n'ankubira omukono ng'abadde anniiza n'ankolera sayini n'aŋŋamba jjangu. Ne ntambula ne ŋŋenda gy'ali n'ambuuza buzibu ki ne munnyonnyola n'aŋŋamba tuula ŋŋenda kutwala. Okuva e Taifu antwala e Jeddah mu mmotoka ye just. Era bambi yanvuga n'ansaba ennamba ya ofiisi eno e Uganda eya agenti wange kuba nali nazinotinga kapapula nga nakatereka munda mu ssimu. N'akwata essimu ye ne airtime we n'akubira agenti. Agenti yayomba n'aŋŋamba kati ki ekikujja mu nnyumba nze siri Saudi tewali nnyonyi esitukwawo ejja oba efuluma sirina kye ŋŋenda kukolera kati bakama bo bwe banaakunoonya kati bw'ofuna ebizibu obadde olina okunninda paka wenzira ne mmubuuza kibuuzo kimu obadde olinda nfe. Babakubira essimu babagambe nti babawe ensonga endala yonna nti nadduse mu nnyumba naye nga bibagyewo obulamu bwange. Ate era okubazzaako emabega katono lunaku lumu munsonyiwe mubitegeera kanzikirize. Lunaku lumu Nanziri yantuuza yampita bulungi n'aŋŋamba Ginni yankubuulire baba agenda kukukwata akulokingire mu mmotoka ofa ekiziiro. Bw'onaagaana okufa ekiziiro agenda kwebasa mu mmotoka akulinnya ofe. Amale akutwale mu ddungu akusuule eyo. Amale agambe ofiisi nti wadduse. Yaŋŋamba ebigambo ebyo ekyamazima okutya kwannyambala nawulira oguntu nga gunnyambala guti ne ntandika n'okukankana. Awo twali eno mu mwezi gwa 3/20 oyo mbazizaako mabega katono. Ne ntandika okukankana naye n'ambuuza obadde ki. Ne nsirika omuntu ono atalabika n'aŋŋamba tooyogera kigambo kyonna yambuka ogende mu kasengeko. Ne nyambuka ne ŋŋenda mu kasenge awo layini yange yali tennakyankalana. Ŋŋenda okukwata essimu yange bwenti nga njagala nakebera ssaawa ne nsangako message ng'eva mu buweereza obwo bwe naayogeddeko. Yali Deuteronomy 31 oba 6 kandabe. Kyamateeka olwokubiri 7 oba 6 31 ekyo nakikwata mu mutwe. Yes, 6. Nasangako message received from Robert Kayanja Ministries 31:6 Deuteronomy. Kati script ezo zaasindikibwanga mu Luzungu naye nga nze mu Bayibuli yange mbyesomera mu Luganda. Ye message in fact gye nasembayo funa I think. Egamba be strong and of good courage. Do not fear, do not be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Njidde mu Luganda. Basomere abantu bali afirize ba Derek. Egamba beera n'amaanyi guma omwoyo totya so tobateekemukira kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe takuleke nga so takwabulirenga. Nasoma ekyawandiikibwa ekyo ne mpulira ekintu kiri kye nali ekyokutya ne mpulira ekintu nga kinvaako era sitiro nga bwe kyali kinyambadde ne kigenda. Kati ne nfuluma omuntu ono atalabika n'aŋŋamba kimu leekana ekigambo glory emirundi 7. Nendeekaana nga sifa naye oba bampulira oba tebampulira. Nendeekaana glory emirundi 7. Ne mpulira emirembe nga gidda mu mutima gwange ne nzirayo ne nkola emirimu gyange. Katonda ono w'amaanyi bannange.
naye kati nkomawo eno ate kati ku lugendo tuba tuli mu mmotoka omusajja ono munnyonnyola byonna nga ŋŋamba tekirina buzibu nambuuza kimu olinamu ssente mmeka ne mugamba mazima nina reals 10 naŋŋamba reals 10 tezina kye zisobola kola offisi esobola okunsasula ate awo omutima ne gutandika okunkuba omuntu ono atalabika nadda naŋŋamba nakugambye totya gwe sirika mugambe kimu tomanyi oba basobola omusasula oba tobasobola naye kimu kyoyagala kutuuka Jeddah. Kati nansaba ne namba ya office era omusajja oyo kamuyite musajja yali akola ku office oyo naye yali mu Misiri kuba ono agent omunauganda already yali eno yali mu Misiri kati ne muwa ennamba ye ezo ennamba zo zaali separately ku kapapula kamu wansi w'essimu yange n'amukubira n'amunnyonnyola byonna naye mu kumunnyonnyola n'atandika omugamba kati tuli mu sizoni mbi covid whatever lockdown waali office yaffe sinzigule tetusobola ku receivinga muntu oyo imagine naye omusajja ono mu kuntuusa e Jeddah kati ajjamu engeri y'obukambwe bw'ayagala ssente omutima ne gutandika okunkuba nenjagala okutya nga ntandika okuba obufaananyi nendowooza ku bituuka ku baana be barapinga in such cases omuntu ono najja naŋŋamba totya kati awo we nakwatira essimu yange ne nkubira mukwano gwange ono Mr. Emmanuel wa NTV ne mbimuyitiramu nambuuza asaba ssente nga mmeka yali aŋŋamba reals 2 2 noti 2 kubanga yazikalculating okuzizamuza wano nga olinga bukadde 2 ezo 20,000 naŋŋamba essaawa eno ekyamazima tewali tusobola kuzijja gezaako okumunnyonnyola oba lwakiri mwegayirira akutwale ku embassy kati omusajja ne mugamba ewaka tewali alina ssente ezo kye namugamba kyokka n'asirika naŋŋamba kati mpa 10 ky'olina ne mugamba kale nkwegayirira nnyamba onoonyeza embassy ya Uganda bw'oba omanyi weeri otwala awo kale bo bona nnyonnyola n'oyogera nabo mu ngeri gy'oyagala okufunamu ssente zo kati agenda okubuulirizaako awo mu basajja abamugamba tewali embassy enzigule zonna ziri lockdown olw'ensonga ya lockdown tezikola kati nantunuulira nambuuza kati gwe nkukolere ki nambuuza leka ndabe essimu gy'olina kati agenda olaba akasimu n'alyoka ŋŋamba kano ka reals 5 tekasobola kuggyamu ssente z'amafuta ge nkuvugidde nze ne nsirika saamuddamu kuba already kye nnali neekuma mu mutima gwange butatya naye neebaza Mukama yesu oba nayogera bingi nafumaka wabweru nabuzabuza ku bantu nga tewali alina solution yadda buzzi naŋŋamba omanyi kanzikirize Katonda okumpa empeera nakwata ate reals 2 n'azimpa kubanga twava Taifu ng'obudde awo zaalingawo kati awo ssaawa 11:30 we yatandikira okuvuga tutuuka e Jeddah twali tuyingidde awo 5:15 ez'okumakya ze twatuuka mu Jeddah City kati mukundekaawo ye n'avuga ne yeeyongerayo n'agamba kanoonye abantu kati abeere ng'owa taxi nti anoonye baatwala nga bamuwa ssente abavuga abatwala oba bakomameka oba Madiina oba Taifu yennyini gyadde ewuwe kati mba ndi kukubaawo mbirowoozaamu ninga neesalira omusango lwaki nvudde mu nnyumba sirina wakutandikira offisi egambye tesobola kunfuna menya amateeka bulabula omuntu ono atalabika najja naŋŋamba totya sala oluguudo ne ndusala kati wajja taxi neeyimirira wendi ddoboozi ne liŋŋamba yogera n'owa taxi oyo munnyonnyola ekigenda mu maaso oluvannyuma mweyongereyo owa taxi yajja luzungu lwe lwali lwakugattirira nange ne mukwasaganya n'antegeera n'atuuza mu taxi yanvuga paka ku poliisi kati tutuuka ku poliisi ngenda otunuulira ekifo nga kyali poliisi eri erinaanye airport y'e Jeddah kaakati mba ntudde awo omuntu ono atalabika nadda naŋŋamba
oli mu kifo kikyamu banno we bajjira okwogera naye bagenda kujjako details bakonectinge mukama woddeyo mu kiyumba ate tebigenda kuba birungi kati endowooza oba nkola nsobi kati wakati awo mu kubeera confused nga simanyi kyakuzzaako nga ndabira ddala ndi stuck okubeera mu kibuga tolina idea tolina muntu yenna tomanyi wakutandikira kati nga ngamba oba ngumenzireyo kijja kijje ne wajja akawala kaali kawalabu kaali kaze yalina cases ze n'atuula okunninaana nankuba nakaama naŋŋamba bw'oba mugezi fuluma vva wano nambuuza kimu olina ssente ne mugamba sirina naŋŋamba vva wano totawa nagenda ku poliisi yonna bw'oba omanyi odduse buddusi mu nnyumba nakwata waleti ye nga yeekwese kamera gyetali nambalira reals zaali 5 n'azimpa naŋŋamba agenda onoonye embasi tonoonya poliisi wabula noonya embasi naŋŋamba situka tewali agenda kubuuza kibuuzo nga bw'oyingidde nti tolina muntu gw'oyogedde naye era bw'oba ofuluma nenfuluma police station eyo neŋŋenda nezaamu nensala ekkubo kati owa takisi omulala eyajja naye ne munnyonnyolamu nanvuga ate nantwala ku poliisi ndala naye nga yaku kyalo kirala era olwali okutuuka ku poliisi eyo era omuntu atalabika naŋŋamba nawano vaawo tobaako ky'oyogera nensituka kati nenfuuka omulalu w'okukuba nga nagenda ne school bag yange nga bw'olaba eriyo nga tinga ejjudde kati mu musana ogwo omungi sirina kye nalidde sirina kye nanywedde nensala kati engeri gye bazimbamu amakubo gaabwe eno emmotoka ziyita zidde eno kati waliwo engeri y'akantu akawula bubeera buzimbe neeno waliyo ezidde eno kati natuula netandika ogamba singa emmotoka enkuba nga kyokka kye ndowooza nenyimusa amaaso gange eri ebirere ngamba naye mukama bino byonna bye wanteesereza okuyitira mu eno muntu ono atalabika nadda n'alyoka ngamba situka nawano vaawo neŋŋamba kati nzirewa naŋŋamba kimu vaawo wano si woteekeddwa okubeera kati ak'obuntu ne kadda netandika okugamba mukama wasuubiza okunkulembera nkulembera nentambula nembako takisi endala era gyensanga kati takisi eno nagigamba kimu ntwala ku embassy eya Uganda. I remember very well omusajja oyo yanvuga ng'agenda abuuzabuuza nabubuuzabuuza embassy yantwala ku ya Kenya naŋŋamba kimu nkooye okwetooloola eno gye nsobodde okulaba kuba kati oluwalabu lwennyini olusaudi nali sirukwasa bulungi kubanga ennyumba gye nalimu balinga aboogera olulimi olulala okitegeera kati nga the way he communicates to his fellow tax drivers I don't get anything yaŋŋamba kimu wano wenkomye ne ssente yansaba natono naŋŋamba genda abo bakuyambe kati ku embassy ya Kenya nayo nagisanga eri closed tebakola lwansonga etteeka eryayita lockdown tebakkiriza abantu kukuŋŋaana kusukka mu bana bwebityo kati omunakenya najja nantunuulira naŋŋamba naye gweki ekikujja mu nnyumba n'abanga ate naye annenya nimugamba kimu tomanyi biki bye mbadde mpitamu bw'oba tolina ky'osobola kunkolera ngamba luzungu nemugamba ngamba lumu tosobola kunnyamba okusinga okumbuza ebibuuzo ebingi bye siri ready kwanukula naŋŋamba kimu era sina kye nsobola kukolera kuba n'embassy yamwe eya Uganda ogiraba yeri etulinaanye tewali muntu n'omu alimu munda kati ogenda kola ki nentambula nemuviira kati mu kumuviira neŋŋamba kasita nakimanyiko embassy eri Riyadh naye nga Riyadh kati ate olina okufuluma Jeddah City n'oyisa Mecca then n'oyingira Riyadh olwo nalwo olugendo olulala kaakati nenfuna takisi endala gye nafuna ne neegayirira omusajja ne mugamba ntwala awali baasi ezigenda e Riyadh Park omusajja oyo mukunvuga n'antuusa kati almost ssente nsaasaanyiza ziweddewo ntuuka ku baasi awo nali mu ssaawa awo 10 ntuuka ku baasi
park awali bbaasi ezigenda e Riyadh ng'olina kugula tiketi ya Riyals 2 okutwala e Riyadh. Teri byate ntwala nja tuuka eri byakusasula. Olina kulagayo ka receipt naye nga nsigazaamu Riyals just 2 n'obunusunusu. Natuuka ku paaka ne njagala okukaaba. Ng'ate abantu bangi buno beetalabadde eri abatikka emigugu bonna bagenda Riyadh. Omuntu ono atalabika n'ajja n'abaako omuwalabu gwansongerako yali mumpi ng'alina akabuto ng'ate munene. Kati yalina emmotoka ye private car. Ne ŋŋenda kati neebuuza mu mutima mugambe omuntu ono atalabika n'aŋŋamba mugambe ekimu tolina ssente oyagala kuyamba kugenda Riyadh. Bwe natuuka ew'omusajja oyo ne mugamba yantunuulira ne yeesesama ngamba bwe bakadaama tubamanyi. Tuwula sirina kyakkola nja kuyamba nkusuula emeka wonaafuna muzira kisaako ngereyo e Riyadh. Ne ntuula mu mmotoka. Kati yali anoonya basaabaze engeri gy'adda Emeka nga yagala abeeko abantu batwala bamuwe ssente. Yafuna kasitoma n'omu. No gwe kasitoma ali gwe wekka weefuza emmotoka. Natuula na mabega kati obudde ne bugendawo ne tuyingira 11 kyava ŋŋamba bakasitoma babuze mu mutima ne ŋŋamba singa obadde omulaguzi wandiŋŋambye nnime ekisiraani. Kati mu kutuula mu mmotoka engeri gye nali nkooye ekiro nali seebaseeko yadde okuva almost ssaawa 8 ez'emisana ekiro nkiyiseemu ntunula obudde mmaze ntunula otulo gye twantwalira. Kati ŋŋenda okuzuukuka kuba ntandika okwebaka nga gayo naasitaatinze emmotoka okundaga nti tugenda. Nga omukulu ali mu kunneetoolooza ate kibuga. Kati ŋŋenda ozuukuka ndaba obwedda takisi gye zinziza olwedde mmanyi oluguudo oludda Emeka. Nga naye gy'anneetoolooza ne mubuuza ne mugamba ssebo kino ki ky'okola ontwala tontwala? Kyava ŋŋamba manyi oli muwala muto kambeere wa mazima gy'oli tosobola you can't survive in Saudi without money. Kati nnoonya wano lodge tugende tuweeyo ebibiri. Kiggwe. Bikubeeremu nze neeyongere kuba sobola kutwalira nange ku bwereere. Mu mutima gwange samwanukula nagamba kimu kuba nkimanyi simanyi bintu bya kuboggola. Nagamba kimu Mukama saagala njogere gwe aba ayogera ne mugamba kimu siba emmotoka ky'oyagala sigenda kikola singa waŋŋambiddewo tewandibonyeebonye bw'oti siba emmotoka onziggyemu. Teyakaayana yasitukanga mulalu yajja nlookinga nafuluma najja n'aginsigulirirawo kuba yali ennemye n'okuggulayo bino binamanya ebyokusika akantu kati ng'ate ye wabweru alina kasookonyiga ate n'aggulawo bwe ntyo ne nfuluma emmotoka. Obudde bwali butandise okuzibirira neebuuza ebibuuzo mu mutima ŋŋenda ssula wa ŋŋenda ttandikira wa ku bantu beena abalalu neebaka ekabalaza what if I get raped. Kati gye yali ansudde nayitayo Kamwokya nga wakyafu. Omanyi ghetto? Naye balina ghetto. Leka n'okuleka ate ezaayo mbi. Ng'ekitaliyo muyala bannange nga wakyafu. Naye mba nyimiridde kuba nasooka ne ntambula akagenda akawera ne ntuuka ku main. Kati nga nkuba akafaananyi neebuuza wa we nnaakayiwa we nnaagwa neezinge mwagwa abaya neebake kuba nali nkooye. Omuntu ono atalabika n'adda. N'aŋŋamba kimu ddayo munda gy'ofubutuse. Eŋŋamba nzireyo munda ŋŋenda kuddawo eyo. N'aŋŋamba nkugambye ddayo munda bw'etambula ŋŋenda kulagawo okukwata. Nzijukira naye naddayo munda eno mu kageto n'ensanga ebizimbe byali awo nga balunda n'enkoko wabweru abwana bukyafu nga wawunya n'ensanga ka supermarket
omuntu ono atalabika n'aŋŋamba yingira munda mu supermarket oyogere n'omusajja oyo. Ne neebuuza mu mutima ne ŋŋamba kati ono mugambe ki? Eddoboozi ne liŋŋamba munnyonnyole byennyini nga bwedda bw'onnyonnyola abalala. Ne nnyingira mu ka supermarket ne nsooka ne ntya omusajja kuba endabika ye yali yeewuunyisa ng'omubiri gwe si mweru nga bano abantu abalala nga mumyufu ng'amaaso ge ga bbulu, akawalaata nga mumpi. Ne ŋŋamba Katonda wange ekyamazima natya era ne neebuzaabuza ne ŋŋenda mu groceries nonye akantu kengula nenkagula. Kyokka ekyantiisa yansimba amaaso nga tatemya n'antunuulira. Kati ndeeta ka keeki ne kalabani ku kawunta ye n'aŋŋamba kimu ki ky'oyagala nkukolere. Neŋŋamba naye Mukama nenguma ne munnyonnyola. N'aŋŋamba kimu tewali buzibu beera wano, tofuluma na kufuluma beera wano. Kati ne ŋŋamba oba agenda kumpa kalimu ŋŋenda kulongoosa supermarket ŋŋenda kugisiimuula nga bye byanzijira essaawa eyo. Naye bwe yafuluma n'ayita munywanyi we Muwarabu Oligino bannange ng'ayogera nga n'okussa tassa. Manyi bano abantu aboogerera ku simu. Imagine Luwarabu ambuza kino takimalayo nasako ekirala. Nange kennyini ne mbeera confused. Nensirika n'aŋŋamba n'okuŋŋamba ssente tompa bambirya nga ntunula bukoowu. Kati bayitaayitakawo abaddugavu Abanigeria bambi bavuga buno na bugaali bumaanyi ga kifuba basitulirako abantu ebintu bwe batyo bwe bayiribye okubeezaawo obulamu. Kyava aleekaana nzijjukidde wali waliwo omusajja omuwanvu omuddugavu kaŋŋende ndaba oba gy'ali. Kati omuntu ono atalabika n'aŋŋamba oyo omusajja ajja g'ogenda naye. Neŋŋamba what? Nga simanyi. Neŋŋamba kimooke. Baleeta omusajja agenda okujja nga muwanvu bulungi muddugavu bulungi ng'ayogera Olusungu naye nga tamanyi Luwarabu. Kati nga ayogera Olufalansa. Kati ono Omunigeria gwe bayita omuddugavu avuga kalumaanyi ga kifuba kati nga naye ate ayogera Lufalansa. Kati ate ye ng'ayogera Olufalansa n'Oluwarabu. Kati gwe nakozesanga ya interpreting. Ono wa supermarket ye yali mu Lebanon. He was from Lebanon naye nga obutuuze bwe buli omwo mu Saudi Arabia mwe bawangalira. Kati ye yafuuka interpreter. Kati ono omusajja agenda okunneeyanjulira nga erinnya lye yali Honorable Kadel nga honorable okuva mu ggwanga lya Senegal. Kati honorable oyo teyakkiriza natwogere nnyo wano wabweru yaŋŋamba kimuka. Kati olw'okubanga omuntu ono atalabika yali aŋŋambye omusajja ajja g'ogenda naye. It was so easy. Nagoberera mugoberere antwala mu nnyumba ye ng'agibeeramu. Muwala we ali Riyadh akola mu embassy ya Senegal. Mukyala we yamuleka Senegal eno ennyumba si yali awo nti efaananikika nako nga osuubira honorable okubeera mu apartment etegereka bikyali no kubanga ajjawo just kujja kwebaka kulya okoza engoye z'alina mashini azeeyolesa okugolola atwala wa Adobe. That's how he was surviving. Omutima ne gunkuba ne ŋŋamba tabanga sitaani yeeyogedde nange omusajja asula eka mu nnyumba ngenda sula omusajja ono eka mu nnyumba bwanneefuulira n'endowooza bingi. Kati omuntu ono atalabika najja n'aŋŋamba totya talina kyagenda kukola ono gw'ogenda obeera naye olinde ekiddako. Kati bwe natuuka ne mmunyumizaamu byonna sina kye namulekerayo. N'aŋŋamba kimu mukola ensobi okujja mu bantu bano kola singa mumanyi amazima nti ekintu kyonna ekitundibwa
gwakiguze gwakibaako n'obuyinza singa temubajjamu. Ye yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti bano abantu batta abaana ne babasuula mu ddungu eyo etali bizimbe enfuufu n'ebeeziikira awatali nti babasimidde entaana babaziika enfuufu n'ebeeziikira ne bamala ne bakola statements nti abaana badduse mu nnyumba naye nga basse batta. Bannange natya. Naye yali wakisa neebaza Mukama yandaga kinaabiro na kisenge kya muwala we n'aŋŋamba kino kisenge kya muwala wange mogenda osula naye sooka onaabeko owummule nako kuba olabika okooye nnyo then nja kuzuukusa. Bwe kyali nagenda mu kinaabiro naaba neebaga okuva ssaawa 12 paka ssaawa 10 za kiro we yanzuukusa n'aŋŋamba jangu olye ng'aguze chipusi, enkoko, obwo obukubuzi obwo obucapati obweru ababaliyo babutegeera, juyisi, ebibala menvu, miyembe, grapes. Natuula ne neebuuza kimu ntandikire wakuba enjala yali ennuma. Ate nabimala nawo nalyako kye nasobola n'aŋŋamba kimu ddayo weebaka essaawa 4 njagala obe ng'ozuukuse nkutwale ku konsulu y'Abasenego. Neŋŋamba I was so surprised. Naye kati ne neebuuza ne ŋŋamba ngenda kola ki ku konsulu y'Abasenego abatali Bannayuganda. Ŋŋamba kimu ezo. Ne ngenda ne neebaka saatega alamu neerabira naye essaawa olwali okukoonanya sharp ono omuntu atalabika najja n'aŋŋamba gyowezuuka obudde butuuse weetegeke ng'oli misita yazuukuse dda yeetegese dda alowooza ndina redi ayagala agenda kujja ŋŋambe bugambi jangu tugende era bwe kyali ne ntuula mu mmotoka n'ansookesa ku kakantini n'angulirayo awo ebyokulya nagendera mu mmotoka ye neneeti. Nantuusa ku konsulu ntuuka ku konsulu mpulira Lufalansa n'olulimi olulala baluyita Wolf olwo Lusenego. Kale konsale simanyi konsulu kale ojja biyiga mpola mpola olina birungi era musa bulungi omukutu gwa There is Still Hope. Wow, a wonderful testimony. Ndowooza oyiga aye naawe omuntu atalabika ayogera naawe oyo ng'ontalaba naye ng'akaloboozi okawulira Bayibuli ekayita the still voice. Oluusi omujeemera simanyi wa mirundi emeka gye wakamujeemera ng'akugambye naye buli omu abamu bamuyita ekintu kyaŋŋambye nno ate tayagala muyita kintu is a person. Omala omujeemera n'ogwa mu migojo ng'omala ng'okaaba kale ekintu kyaŋŋambye. Singa tumugondera ndowooza wadde emitawaana tuba tugiyitamu naye ate obeera successful. Katonda yagamba nti omuliro ojja guyitamu naye tegujja kumalawo teyagujjaawo so challenges zijja ojja ziyitamu ajja kuba naawe. So ekyo kyoyita ekintu muntu awulira alina amatu nga ggwe ayagala omukkiriza olunaku olwaleero omuwa obulamu bwo oba tomukkirizanga atandike enkolagana naawe mutambulire wamu yita wano kola kino akuwabule omufuule best friend wo naye ate tosobola mufuula best friend nga tomukkiriza ababi tosobola kutambulira wamu okuggyako nga bamaze okutabagana oba okukkaanya kakati gamba Yesu nakolwaleero kuwa obulamu bwange kubeera omulokozi waabwo era mukama waabwe. Mukama ulidde ebigambo bino ne binkomako era njatula n'akamwa kange leero tindokose saasira obutali butuukirivu bwange oyo mutukuvu nange onnuŋŋamye logereko nange. Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Nawe agenda kwogera naawe tujja beeraawo nga naffe otukubira essimu. Jamiru uliwa nange yayogedde nange omuntu oyo atalabika njagala kubanga nshayalinga nabo oluganda. Leka twetoololemuko katono lowooza tugenda kuba nga tukomawo n'ekitundu kyaffe kiyinza okuba nga ate kikomekeza siri yaffe n'esooka naye Grace tukyayina naye alina ebibuuzo biteekawo mu comment section. Lowooza wanadda omulundi omulala ebibuuzo byajja okuba nga ate atandikira kutwetoolemu katono tusobole okuba nga ate tukomawo. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope
Channel y'essuubi eri gwe Katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.